Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tuwaza okulike nti mutambula naffe nabwe kito tubasaba okusubscribinga, okulikinga, wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike ntambula ffenna wakati mu kumulungula n'okutanya amawulire nga bwe bagatambula wano mu nyaffe Uganda ne mu nsi yonna n'okutwaliza wamu. Naku lwaleero tugenda kuba torch mu ntambula oba kye twandiyise countrywide tour ey'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Line up yafuluma ebitundu byagenda okulayika nti atalaaga mu nteekateeka gy'ayise ey'okkunga ocreating awareness eri bannayuganda ab'enjawulo ku bintu ebitatambula bulungi wakati mu kuba nti tukube ekkoona ly'akalulu ka 2026 omwaka ogujja wagenda bbaawo vaawo mpitewo. So obukulembeze bw'ekibiina ki National Unity Platform buzze bubeeranga ne national oba countrywide tour enfunda ez'enjawulo. Ku mulundi guno batandikidde mu bitundu by'e Kamuli mu Busoga. Bobi Wine abadde agezaako nnyo okulayika nti ayagala okupenetrating oba okuyingira mu bitundu eby'e Kamuli eyo ebbanga eriwera, naye azze tafuna mukisa. So omukisa yegufuna bannakamuli ne bamureceivinga n'obubaka bwe yali abeetikidde. Then olunaku olw'ejjo yabadde abim mu bitundu bya mambuka ga Uganda. Kyekimu n'olunaku olwaleero asiibye atalaaga ebitundu eby'Essoroti. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ono katusooke tubaweeko obuvidiyo butono gy'atambulidde n'engeri gye bamureceivinzeemu abantu b'ebitundu eby'enjawulo. Twabalaba ab'e Kamuli, abimu twabalabye n'ab'Essoroti. Katusooke tubaweeko obuvidiyo butono buno katono nnyo ate tukomewo oba oli awo twongere okuttaanya ensonga zino mu butuufu bw'okuzittaanya. Tewaba wadduka temutya, wano muli ne president tewaba wabatiisatiisa. Temutya, temuvaawo, muli safe, muwulidde. Kati njagala babulira nti okuba ensi yaffe bwe bagiwamba gyasimba afuga bufuzi. Nze lyandibadde tebinkwatako, nandibadde siri wano singa temuli yala nga bwe muli. Singa temuli baabu nga bwe muli, sandibadde wano olwaleero. Naye ekiri wano e Busoga, kyekiri e Kalamojja, kyekiri mu Acholi, kyekiri mu Lango, olunaku lwajjo bakirese ne Buganda officially. Wuliriza bulungi. Bwe mpitidde gye mpitidde yonna yonna, ndabye kye bayita poverty mu Busoga. Ndabye obwavu, ndabye abaana abawala nga buli mwana ow'emyaka 15 n'ogenda waggulu either alina olubuto oba alina omwana. Wano mu Busoga akuba ekifaananyi kya pulezidenti n'obugoyi bwe mu ngalo ayina mbigere bambe. Na Museveni bw'abanga bino tabiira bamanya tategeera. Bw'abanga bino tabiira bamanya tategeera. Gwe ne micrometers zetwakadduka n'abantu. Laba mitembo. Laba mitembo. Mulabe. Digida. Gwe taata. Gwe maama. Gwe jjajja. Gwe kojja. Abawoobetera b'essanyu maama. Alright, footage oyo gwe tutandise naye oba video ezo zitandise nazo z'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'ekibiina ki National Unity Platform wakati mu kaweefube gwalimu okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kye twandiyise country oba nation wide tour. Feezi ey'okusatu okutalaaga kuno okw'eggwanga oba okw'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu azze abanako mu nfunda ez'enjawulo. Feezi eyasooka twamulaba, feezi ey'okubiri ne tumulaba, kati eno feezi ya kusatu yatandise mu bitundu by'e Kamuli ng'era bwe nabannyonnyodde mu kusooka wali nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde asanga okusoomoozebwa okw'enjawulo ogenda okwogerako n'abantu b'omu Busoga naddala ekitundu kino eky'e Kamuli. Size afuna okusoomoozebwa okw'enjawulo
n'alemesebwa naye ku mulundi guno yabadde wa mukisa yasobodde okugenda nga newankubadde teyafunye chance eyita mu kibuga wakati bamuyisizza mu bitundu ebyo bya byalo naye nga n'abantu b'omu byalo mu butuufu ku kyabaddeyo kyabadde kiraga ennyonta gye babadde naye bazze in big numbers oba mu nnamba ennene ddala ne bagezaako okulayika nti bakuba ttooki mu ebyo ebiruma Busoga ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mu ebyo tukimanyi bulungi nnyo nti wiiki eno ebaddemu amawulire mangi nnyo mu by'obukulembeze bya Kampala Uganda okusingira ddala Parliament okulayika nti yaggyewo ekitongole ekya UCDA Uganda Coffee Development Authority wakati mu fube gavumenti gwerimu ow'oku rationalizing oba okugatta awamu ebitongole ebyenjawulo wakati mu ku campaign gye balimu ey'okkendeeza okudiibuuda ensimbi y'omusolo bagezezaako okulayika nti bagatta ebitongole ebyenjawulo ng'era n'ekitongole kino ekya UCDA Uganda Coffee Development Authority bakitadde mu Ministry ya Agriculture. Wabula kino kyaleetedde abalimi b'emmwanyi ab'enjawulo amaloboozi ge twafunye okuva mu Bannayuganda ab'enjawulo okuba nti si bamativu n'ekyo ekyagenze maaso. Reason being nti bo babadde baga nti ekitongole kino kibadde kibakozeemu obulungi obutagambika nga balaba nti si kye kyandibadde ku ebyo bye bagattiriza kuba ebirime bingi ebiri mu Ministry ya Agriculture naye nga tebitambula bulungi. Bagamba okwetengerera kw'emmwanyi nga bwe tukimanyi nti ye cash crop yaffe esookebwako tukimanyi bulungi nnyo nti cotton oba oyo tukyamulima bye twasomanga naye nga coffee ne cotton ye main cash crop y'eggwanga lino Uganda. Era ensonga lwaki President Museveni yaleeta initiative eno ey'okulabika nti emmwanyi yeba n'ekitongole ekyayo ekyetengeredde olw'obugundiivu bwayo n'amaanyi gaayo. Naye mu mbeera ezifaananako bwe ziti ekitongole baakiggyeewo wakati mu byonna bye twalabye mu Parliament eŋŋumi kasiggu ezitaategerekese bigendererwa byazo zaage twamulabye nga mu butuufu bambi bamuggunze ate ng'eyamugunze MP Okol mubaka ate naye munnange wa opposition FDC eno naye wakati mu kuba nti babadde simayi balwanira katebe alina ebikonde bye yakubye naye nga bw'obitunuulira olabira ddala ng'alina ensonga lwaki yabimuggunze esukka mukaayanira akatebe obutebe. So mu mbeera ezifaananako bwe ziti ababaka abalanga Bashami Malende, Deris Nnyeko, Frank Kabuye abo baakubiddwa wakati mu mataala agaggiddwako mu Parliament baga nti SFC yayingidde. Bino tuzze tubiraba era tetwewuunya nnyo bwe biba nga biri mu Parliament y'e Kampala Uganda nga bajjawo nnyingo ya 1217 twalaba ekyatuukawo kati kino tekyaleese nnyo kusasamala. Reason being nti ebyo twabimanyiira. So kakati obubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu be yeetikidde abantu b'e Kamuli yabalaze nti bannange ekyabatuukako ku bikaado gavumenti yaleeta campaign nti bannange mulime ebikajjo mugenda funamu kiralu nammwe ne mukakasa nti oba oli awo ye mmanduso egenda okugoba obwavu mu Busoga region era abasoga bangi nnyo ne baconcentratinga mu kulima ebikajjo mu bunene oba mu bwagaagavu amasamba n'amasamba kasita ba specializing ne baga nti ebikajjo bino ffe Busoga kwe twekutte gavumenti n'esooka ebisuula ebbeeyi ekikajjo kati ebbeeyi yakyo mu butuufu weewuunya n'okwewuunya bakubuulira ebbeeyi egula ekikajjo oyinza okunyeenya omutwe ng'embwa oba ng'embuzi etenda enkuba n'ogamba nti bannange tuli ku kiwano. Obwavu obusenkenyeza Busoga buvudde lwakuba nti abasoga baava ku bimera ebirala ne baga nti owaaye katuconcentratinge ku bikaado bino bye bigenda okulayika nti bitugoba mu bwavu. Naye bw'otunuulira Obusoga obwavu obusenkenyeza Busoga nalabye abaana abaakubye ebifaananyi eby'enjawulo batambudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana b'amawulire mutuufu baasize ekifaananyi ne balaga obwavu nti Busoga tebugirumye wabula bugisenkenyeza okukira ne ku nvunza ezaali zagizinda emabega kaawo. Twalabye abantu abaana ng'embeera mbi nnyo abaana abafunye embuto ku myaka emito ddala bafuuse bataata bamaama ebyenjigiriza bifu
obwavu mutuufu nga naawe bw'otunuulira omuntu okakasa nti ddala kituufu ono obwavu ye tebukoma mulabika wabula n'okumuwunyako bumuwunyako kyekyo ekiri mu Busoga. N'agamba nti bannange kye baabaleetamu kino ekyokulabika nti mulima ebikajja ate ne babitta akatale kirabika nti ne Buganda kyatuuse ku mmwanyi ng'era si gwe mulundi ogusookedde ddala. Tukimanyi bulungi nnyo nti wano mu Buganda okusingira ddala bajjajjaffe ne bakitaffe baasoma oba baagaggawalira mu mmwanyi ne gavumenti nejja n'enteekateeka eya vanira n'esooka ewa vanira akabeeyi nga kasava ddala ne balyoka bateekawo propaganda ne basooka bateekawo campaign ez'okulabika nti bakunga abantu b'omu Buganda ne regions ez'enjawulo mu Uganda okulima vanira. Kasita bajjajjaffe baakola ensobi ne basaawawo amasamba g'emmwanyi gonna emisiri gy'emmwanyi ne bazijjawo ne basimbawo vanira. Sizoni ezasooka akasente ne bakafuniramu ddala. Sizoni ezaddako ne basooka basuula ebbeeyi ya vanira bajjajjaffe ne basigala nga babyangatana okutuusiza ddala wano jjo ly'abalamu. Ssaabasajja Kabaka ne Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe bavaayo n'enteekateeka y'emmwanyi terimba ne bagamba nti bannange wano mu Buganda twaliwo nga mu butuufu akamwanyi kwe tutambulira, akamwanyi nga kwe tusomedde, akamwanyi nga kwe tulira empuuta, akamwanyi nga kwe tulira ssemutunde n'ebiyungule by'ennyama olw'ensonga nti akasente twakafunanga oba oli awo twawubisibwa ne tugenda ne vanira emisiri gyaffe egy'emmwanyi ne tugisaanyaawo. Ke kaseera tukomewo tulime emmwanyi. Enteekateeka ey'emmwanyi terimba ng'ekulembeddwamu Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ne Charles Peter Mayiga Katikkiro ne bagenda mu regions ez'enjawulo eza Buganda ne Uganda okutwaliza awamu wakati mu kugaba endokwa n'okukubiriza abantu b'omu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu okuddamu okulima emmwanyi kuba ly'ekkubo lyokka erigenda okulabika nti libajja mu bwavu. Kintu ekyo kibadde kikoze bw'otunuulira ffe abalina bakitaffe oba abalina abantu abalima emmwanyi bw'otunuulira Bulemeezi wano Buddu Gomba bwa abantu emmwanyi babadde bagirimidde ddala ne mu regions ez'enjawulo nga Western Uganda mu Ankole eyo yonna abantu emmwanyi babadde bagirimye ng'era emmotoka zino zaali ya kawundo abazivugira ddala za lufaadi mu byalo eyo nga zivugibwa Ipsum nga zo zitandise kulabika zisomba nseenene na kutwala balimi mu nnimiro okitegedde awo emmwanyi webadde tututte. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo tuwulira amaloboozi ag'enjawulo agaga nti nedda ekigendera kya Mwami Museveni okuggyawo ekitongole kino ekya UCDA si kyakuzaayo bannayuganda n'abantu b'omu Buganda mu bwavu kuba mu mbeera ezifaananako bwe ziti ekitongole bwe kiba nga kibadde kikola bulungi lwaki ate kyo okina okukolayo nakyo n'okiteeka Ministry ya Agriculture nga ate Ministry ya Agriculture erimu ebimera bingi nnyo obaoli awo ebiri under yo naye tetulaba bwe bikola. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ekitongole ne kigenda era abantu ekyasigadde emitwe gyabwe nti kuno kubaluma bwavu kasigo. President Museveni yavuddeyo okwogera naawe ensonga n'agamba nti nze ekyandeetedde ekitongole ekyo okukiggyawo abantu babadde bagenda yitiriza nnyo okulima emmwanyi mubeerabira okulima emmere endala kireete enjala ani amuwadde akatebe mu Uganda. Ye ensonga President Museveni gye yawadde gwe naawe osobola okugyefumiitirizaako n'ogitaanya bulungi nnyo oba n'ogidiiginga diipu nti ddala kituufu bwe tunaalima emmwanyi kinaatuleetera obutalima mmere ffe gye tunaalya. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ekyo bwe kityo bwe kyatambudde era byebyo ebimu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yattaanyiza mu bantu b'e Busoga n'agamba nti waayi muveeyo mwerwaneko nga bannansi, muveeyo mwenyigire mu by'obukulembeze nga bannansi. Bwe munaakola ekyo oba oli awo eggwanga linaatereera, naye bwe munaasirika ne mugamba nti nze tebinkwatako eggwanga lijja kusigala nga bwe litambula. Abazzukulu baffe n'abaana baffe nabo basange bino bye tuyitamu. And I'm sure nti sikakasa muntu yenna alina kigendererwa mu mutwe nti
oba ayina endowooza eyo mu 20 embeera ffe mwe tutambulira gyayagaliza abaana bo babazzukulu bo okutambuliramu naye okubateekerateekera eggwanga eddungi mu maaso ffe tetutawangaaliddeemu oba oli awo ffe abalina okukola omulimu omunene mu kaseera kano okulabika nti tuteekawo enkyukakyuka eri fundamento enaatuleetera okulabika nti ekola ki eggwanga lino litambula mu mbeera entuufu nnyo nnyini ddala enaaleetera bannayuganda akamwenyumwenyu mu Busoga eyo omukulu Bijirwa Moses abadde agezezaako nnyo okulabika nti ateekawo embeera egamba nti abantu b'omu Busoga ebyaffe birina kuba byaffe ne bw'otunuulira eggwanga lino Uganda n'odiginga diipu n'ebyobufuzi bwabyo mawanga mangi nnyo agali multi tribal. Uganda si yensi yokka erimu tribes ezisukka mu 20. Nsi nyingi nnyo zirimu tribes naye ng'ate zifuna obukulembeze obutuufu. Reason being nti ebyobukulembeze ebya democracy abantu tebajja kutunuulira region muntu wajava wabula bajja kutunuulira ideologies oba policies olizaleese. Abantu b'omu Buganda bazzenga balonda retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye tabangako Muganda abadde musajja mu kiga naye nga bamuwa akalulu ne north eyo Mambuka West Nile nga bamuwa akalulu naye nga si waayo naye ng'ebyo essuubi eryo lyabateekamu oba oliawo ne ideologies oba manifesto z'abasomera ze zibaleetera nti katukwaseemuko kwono. President Museveni bwe yali agenda mu nsiko mutalo olw'ekiyeekera yajja wano n'aguza abantu b'omu Buganda idea nti bannange obukulembeze bubadde bubi mulabye Obote Kawenkene byataddewo twekwatekwate oshegeera bakayiira baaliwo mu lutalo olwo naye ate essuubi abantu b'omu Buganda baaliteeka nnyo mwatali Muganda musajja afubutuka eri mwankole. President Museveni ne bamwegattako kitegeeza nti eggwanga ne bwe libanga liri multi tribal abantu kye basinga okwagala okuwulira kiri eki birowoozo. Bw'otunula ebyobukulembeze bya Amerika omuntu tebafaayo nti kala ki mwalabikidde. Obama yafuga Abamerika naye nga Obama musajja Munnakenya yava eri ne bagenda ne bafuna obutuuze eri okitegeera. Harris Kamale yabadde avuganya bw'omutunuulira si mukazi Bamerika bano bannansangwa okitegeera wabula mukazi Afukasiti neera bannansi b'Amerika bangi kuba bwe kiba nti mukalu yasobodde okuvaayo ne percentage eya 40+ kitegeeza nti Abamerika bangi nnyo abaamwesize. Na wano mu Buganda kye kimu Obote yawagirwako wano mu Buganda Amini naye kye kimu okitegeera. Kitegeeza nti bwe tunaalwana ennyo ne tutereeza ebyobukulembeze by'e Kampala Uganda ne tukola ne constitution ennywevu ng'ate egobererwa bino bye bagamba ebya regional politics biyinza okukola to some extent naye ate bwe tuba n'obumu ffenna nga kye tukulembeza nti tuli bannayuganda nga tetukulembeza nti nze ndi Musoga ndi Mukiga ndi Musebbeyi ndi Mulango ne tukulembeza kimu Uganda enkulaakulana esobola okujja ne regions ez'enjawulo era ne zikulaakulana kuba kakati bw'otunuulira ekiri Kalamoja n'obugagga bwabwe bwe balina bwe batafunamu golodi omuyitirivu ennyo nnyini ddala basajja balunze nti balina nnyingi bandibadde bafuna mu byobugagga byabwe naye tebabifunamu reason being nti obukulembeze bwandibanga tebukoze kimala. Bw'otunuulira abantu b'Ombunyolo amafuta gye galieyo mangi nnyo oba oli awo bandifunyemu nnyo senga obukulembeze bukutte bulungi amafuta ago. Naye bwe tuwulira abakulembeze abamu nga bagaa nti mafuta gange kyennyamiza abantu b'omu Buganda bwe banga balimi bamwanyi nga balimi b'amatooke n'ebifaananako bitu nabo basobola okulayika nti babifunamu. Bw'ogenda mu Ankole basajja balunzi n'ebyobugagga ebyenjawulo eby'omu ttaka ebiri eyo mu West bwe tukwata ebintu ebyo okitegeera ne bivaamu omusolo ogw'enjawulo
ffenna bannayuganda ne tukola ebyo bye tuteekeddwa okukola bwe gaba makubo ne gazimbibwa bwe gaba amasomero ne gazimbibwa buli kimu kyonna ng'ensi bw'erina okutambula nkakasa bulungi nnyo nti buli munnayuganda nga tetutunuulidde na tribe kimwava na region kimwava asobola okuganyulwamu kuba era omukulembeze bw'ajja ajja ne kabinenti kati ekyokulabirako kyawa kitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otunuulira obukulembeze bw'ekibiina kya NUP nti omukulu alina Secretary General ffenna tumanyi gy'ava David Lewis Lubongoya, tulaba Treasurer Benjamin Katana, tulaba omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi Bisekezi si musajja muganda, Deputy Spokesperson Alex Wise wa Mufumbiro, tulaba enkolagana gy'alina ne bamama Zedriga abava Mambuka, bantu bangi nnyo bw'otunuulira ayilako ekibiina ki National Unity Platform kikusiigira ekifaananyi butya Uganda bwe yanditambudde ng'era ekyo kiba kimaze okusiiga ekifaananyi nti tetwetaaga kutunuulira regions wabula twetaaga kwekwata kitole nga bannayuganda ne tukulembeza mutima gwa kuba bannayuganda ne tutakulembeza mutima gwa kuba nti tuva mu regions bwe ziti tuva mu tribes bwe ziti bwe tunaakola ekyo n'eggwanga automatically lijja kkula naye terijja kkula nga tetumaze kufuna nkyukakyuka mu bukulembeze oba oli awo ffenna gye tuneenyumirizaamu oba ffenna gye tunaawo obwesigwa nti yeena tutambuliza ebintu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Kamuli ng'era bwe tubalaze n'avaayo n'agenda mu Abim era abantu bangi nnyo baamwaniriza n'ebizibu byabwe tebyawukana na bya regions ndala. Ekisinga okwewuunyisa nti bw'otunuulira ebintu ebiruma abantu b'omu Buganda billahi alayhi tebiina njawulo na bintu biruma abantu ba Busoga, tebiina njawulo na bintu biruma abantu ba Mwankole, tebiina njawulo na bintu biruma abantu ba mu East, tebiina njawulo na bintu biruma abantu ba mu West Nile, Kalamoja wa Northern Uganda, byonna tebiina njawulo. Ebizibu bye bimu bw'otunuulira amalwaliro gonna embeera mbi, agamu facilities tewali newali facilities oba bizimbe buzimbe wabula ekikola eddwaliro nga lyeddagala temuba. Bw'otunuulira ebyenjigiriza facilities mu regions ez'enjawulo teri abaana basomera miti kyokka ate newali ebizimbe tewali molaalo, reason being nti abasomesa basasulwa akasaala ka lunyoto nnyo bwe kati wakati mu kuba nti basasulwa akasaala katono nnyo ng'ate n'olumu kalwayo kibaleetera okuba nti nabo tebeefiirayo mu kutuusa obuweereza. Kakati ne tugenda tufulumya abaana ng'omutindo gwabwe mu byenjigiriza bwe gutyo bw'otunuulira enguudo kwe tutambulira n'okutambuliza ebyamaguzi mutuufu weewuunya. Bw'otunuulira violation of human rights reports zifuluma each and every year ng'ebitongole ebikuuma ddembe ebyandikuumya abantu n'ebyabwe oba omulimu gwabwe nga poliisi okuuma obutebenkevu mu society n'enfuga ey'amateeka to keep law and order be bamu ku beenyigira mu kuviolatinga human rights mu mbeera ezifaananako bwe zito. So ekyabadde mu Abimu ebizibu byabwe bye bimu ng'era n'abesoloti bwe babyanjiza olunaku olwaleero. Kati ekyo kiraga ki? Ekyo kiraga nti Uganda erina okulabika nti yeekwata kitole wakati mu buteeyawulayawulamu, wakati mu butapreachinga njiri yakugaa nti ffe tuneekolera ebyaffe. Tuneekolere ebyaffe bijja kwekolebwa nga region ng'eggwanga lirina obukulembeze obwawamu, obukulembeze nga kabinenti bwerondebwa buli region eba represented mu bifo eby'enkizo. Buli region bw'ebeera represented mu bifo eby'enkizo nga tetulabyemu kya tribalism nti abantu abatudde mu bifo eby'enkizo bamaamiddwa mu region emu yokka bweti oba bava mu region emu yokka bweti. Eggwanga lwaki terikula? Lwaki terikule? Kuba bwe Kalamoja bw'anaaba n'ekifo ekisava ajja kusakira abantu baabwe n'amaloboozi gajja kutuuka. So mu mbeera bwe zityo eggwanga lisobola okukula ne tulyeyagaliramu nga bannayuganda n'abaana baffe ne bazzukulu baffe ne bagenda okulisanga ddala kituufu nga libaleeta akamwenyumwenyu
ku matama. So wakati mukuba nti tukube kona lyebe bukulembeze mu kalulu ka 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yatandise kaweefube okuddamu okutuukira ddala ku ground n'okkunga n'okulaga bannayuganda mu regions ez'enjawulo ebitatambula bulungi na butya bwe balina okubyenyigiramu na butya bwe balina okwenyigiramu crazinga solutions ez'enjawulo ku ebyo ebizibu bwe kiba nti nkyukakyuka eri fundamental yeyeetaagisa gwe nga munnayuganda olina okulayinga strategies ku butya enkyukakyuka eyo bwenajja wabula ensobi ekolebwa kwe kugaa nti tubikwasiza Kyagulanyi naye muntu Kyagulanyi talina buyinza busukkulumye nnyo talina maanyi gasukkulumye nnyo ye kyakuwa bwe bukulembeze na guidance ne ttiimu ye ne bwe kiba nti kyankyukakyuka ya muggundu mwe bannayuganda bawanayinki bwe muba temwenyigiddeemu teri kisobola kukyuka mu mbeera ezifaananako bwe zityo kuba n'abali mu buyinza nabo baleyinga strategies ku butya bwe bwenywerezaamu naddala ng'abamu batusiigidde ekifaananyi nti bandiba nti si baakugenda okuggyako nga bannayuganda mutaddewo embeera ey'enjawulo ey'okubasindiikiriza. So bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Credible Media UG atubasaba okusubscribe nga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe ampozi n'ekirala gwe wenna alina omuntu nga ayagala okugenda ebweru okukola mu nsi nga Jordan, Saudi Arabia, Qatar naye nga talina busobozi financially waliwo ekitongole ekyesoboddeyo okubayamba ne financial aid. Omwana oyo ne bw'aba talina passport ne bw'aba talina ndagamuntu asobola okujja ebyo byonna ne babimukolerako bw'agenda eri n'atandika okukola nga beesootinga mpola mpola. Osobola okukuba ku simu 075267360 075267360 ogikubako oba oli awo n'ofuna okumanyisibwa okwenjawulo mu nteekateeka eyo. Gwe ayagala okutwala abantu bebweru oba gwe kennyini gwe ayagala okugenda naye nga tolina busobozi mu bya nsimbi ennamba eyo gyensomye. Mwebala okulabika nti mutuwuliriza awamu n'okutugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga okulikinga awamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fadi ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.